Bismillahi rahmani rahim. Okusokera ddala nti muganda waffe atwegaseeko ku umma eno, ffenna tumusabire Allah amunywereze ku busiraamu. Agamba nti ashhad an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ashhad an la ilaha illa Allah wa ashhad anna Muhammadan Rasulullah. Ashhad an la ilaha illa Allah wa ashhad anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Ebigambo byetwogedde bitegeeza bwe biti nga nti nkakasa n'omutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, era ne Nabbi Muhammadi mubaka wa Allah era muddu we. Ga nti nkakasa n'omutima gwange nenjatula n'olulimi lwange tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, era ne Nabbi Muhammadi mubaka wa Allah era nga muddu we. Era Nabbi Isa gwe bayita Jesus mubaka wa Allah, si mwana wa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saba Allah kunyweza. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa bihi asta'inu ala umuri dunya wal akhirah. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بالتحية الإسلامية الخالدة من عند الله، تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukunganyiza mu kifo kino, ebimu ku bifo ebiyitibwa majalis dhikri, naddala mwezi guno ogwa Ramadan. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekigenderwa ky'okukungana kwaffe Allah kituwemu empeera enzijuvu, era tusabira abo bonna abafuuse ensonga ey'okuyimirizaawo daruso eno Allah abasasulemu kuno ku nsi ne ku akhira. Omusomo gwaffe mu ddakiika entonotono gukwatagana ku nneeyisa y'omuyizi oba omuntu anoonya okumanya yeeyisa atya. Ekigambo kuyiga kigambo kinene mu Busiraamu, era awatali kuyiga Busiraamu tebusobola kubaawo. Ibaada zonna z'okola mabniyatu ala al-ilm, zizimbirwa ku kunoonya kumanya. Naye omuntu yenna anoonya okumanya, talibul ilm lahu adab, alina empisa ezimwetaagisa mu kunoonya okumanya. Ekisookera ddala talibul ilmu fi nafsi, adabu talibul ilmu fi nafsihi, ye kennyini nga ye anoonya okumanya yeeyisa atya.
oyagala okunoonya okumanya gwe kennyini walibadde weeyisa oti. adabu talib alilm maa allah, eneeyisa ye ne allah. muntu anoonya okumanya yeyisa atya ne allah. mutendera ogwokusatu adabu talib alilm, empisa z'omuntu anoonya okumanya maa ikhwanihi, awamu ne banne emikwano gye zumalaihi, basoma nabo banoonya nabo okumanya yeyisa ati. n'omutendero omulala ogwokuna adabu talib alilm maa sheikhihi, omuntu anoonya okumanya yeyisa atya ne sheekhe we gwanoonyako okumanya. ebintu ebyo byonna biwanvu byetagisa obudde obunene, leka tukwateko ebitonotono. tugambye ekisookera ddala adabu talib alilmu fi nafsihi, gwe kennyini anoonya okumanya weeyisa otya. omutendero gwokubiri adabu talib alilm maa allah, eneeyisa yo ne allah. omutendero gwokusatu adabu talib alilm maa zumalaihi wa ikhwanihi, empisa z'omuntu anoonya okumanya ne banne mikwano gye yalibadde yeyisa atya omuntu anoonya okumanya. n'ekisemberayo ddala oba ekiddira ekisembayo adabu talib alilm maa sheikhihi, empisa z'omuntu anoonya okumanya ne sheekhe we. mitendera mingi kubanga waliwo omutendero gwokutaano adabu talib alilm maa alulama, empisa z'omuntu anoonya okumanya n'abamanyi. wayinza okubeerawo abamanyi almutakaddimuuna abamukulembera okunoonya okumanya. eneeyisa ina abamanyi efaanana eti. ebyo byonna bitwetagisa okubeera nga tubitegeera bulungi. baganda bange abasiraamu, okusookera ddala okunoonya okumanya ibaada, okunoonya okumanya ibaada. era okumanya ibaada, aya ezasooka okusooka mu Qur'an zaali zikubiriza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abeere nga asoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq. allah namuyigiriza ebintu bingi ebiri awo ebya sayansi byesaagala kuyingiramu. allah mu ayinala mu suratu ali imran fa'alamu annahu la ilaha illa allah thumma astaghfir li dhanbik. aya endala mu Qur'an eyekitiibwa allah kyava tugaa nti wattaqu llah wa yuallimukum allah, muti allah, allah sooka abayigirize. kati okunoonya okumanya ibaada nene nnyo, min afdal alqurbat wa ajalliha ila allah, zezimu ku ibaada omuntu zakola ezimusembeza eri allah, kunoonya kumanya. omuntu ateekeddwa okubeera nga anoonya okumanya. awatali kunoonya kumanya tosobola kuyimirizawo ddiini ya busiraamu. kyevulaba Bukhari alaihi rahmatullah yateeka omulyango mulamba mu kitabo kye ekya sahihi al-Bukhari, naga nti babu lilm qabla alqawli walamal, omulyango gw'omuntu anoonya okumanya nga talina kukola wadde okwogera ekigambo. kitegeeza ibaada zogenda okukola, ebigambo byogenda okwogera oteekeddwa okuba ng'obirinako ilimu. naye nga tutandikira ddala ku adabu talibu alilmu fi nafsihi, empisa y'omuntu anoonya okumanya ye kennyini. ekisookera ddala talabu alilmu ibaada,
kunoonya okumanya ibada oba mu kusinza Allah. Bwebeera nga ibada ki ekyetagisa? Ekisookera ddala ikhlaasu nniya, okulongesa enniya yo, nti osoma rafu ljahli an nafsik, kwejjako obutamanya, ekisookera ddala. Ekyokubiri rafu ljahli an ghairihi, okujja ku banna abalala. Sooka ekisookera ddala talab alilm, onoonyeza okumanya gwe kennyini n'oyiga. Bwomala okuyiga nojja obutamanya ku balala, kyebayita al amalu bihi, okukoleraku ekyo kyewakola ki, kyewayiga. Bwe tuba tunoonya okumanya, tetunoonyamu bitiibwa oba okwagala okwewaanira ku batamanyi. Ebolaba erimu y'ennaku zino yavaamu ikhlaas. Abantu bagenda ne banoonya okumanya ngaekigendererwa kwagala kulinnya bantu kuki, ku mitwe, ne bafuna takabbur, okwekuza, ayagala kusindana ne sheekh mu masala. Muntu afaanana bw'atyo nga ekyo kigendererwa aba talina ikhlaas. Wateekeddwa okuba nga alina ikhlaas, kubanga okunoonya okumanya ibada. Era ebiraga nti ibada, Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah yagaa nti wa talabu lilm afdal min aljihad, okunoonya okumanya kyekisinga ne jihad, kuyiwa omusaayi. Kubanga jihadi yo yennyini lahu shurut, erina shurut ezigiyimirizaawo. Naye mu shurutu ezirimu eza jihadi al ilm, okumanya ogenda kulwana oti, bolwanyisa bebaani, era lwaki obalwanyisa. Kati Imaamu Ahmad n'abamanyi abalala balaba nti okunoonya okumanya afdal min al jihad, kwe kusinga ki, jihad. Era abantu bangi batera nnyo vumirira ne bagaa nti mwogera ku jihad, abalina hamasa akasigiri bagamba temwogera ku jihad, muli bakafiiri. Naye ne beerabira nti n'okunoonya okumanya nayo ki, jihad. Kubanga maratibu aga jihad mwe muli okumanya. Kale okunoonya okumanya jihad. Era omuntu bw'aba ali wano ng'anoonya kumanya, ekigendererwa kuyiga akhlisu niyatika ila Allah, enniya yo girongoose nti kyoliko oli ku mulimu munene, naye kyetagisa empisa. Ekigambo ky'enniya kigambo kikulu basiraamu. Buli mulimu gwonna ogukolebwa mu busiraamu guzimbibwa ku nniya. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin. Bw'otunuulira abasajja abanoonya okumanya, abakuyiga ennyo, muli ba Imaamu Shafi, Imaamu Malik, Imaamu Abu Hanifa, bafangayo nnyo okulaba nti okumanya okwo kwe balimu ibaada nnene. Newajja oluvannyuma lwabwe ba Bukhari, ba Muslim, Sufyan ibn Thawri, Sufyan ibn Uyayna n'abalala. Kati kigambo ky'okunoonya okumanya kigambo kinene basiraamu. Tulina okubeera nga tukifaako nnyo, tusobole okubeera nga twenyagira empeera ennene eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otunuulira obusiraamu bwaffe olwaleero bwe tulimu, abantu bangi, bw'otunuulira abamanyi n'abatamanyi, abatamanyi be basinga obuki, obungi. So nga omuntu yali badde afaayo okulaba nti buli wanoonya okumanya alina okukakasa nti ali mu kusinza Allah, n'alongoosa enniya ye, n'abeera n'empisa ennungi. Innama al a'maalu binniyat. Omuyizi ono anoonya okumanya yeeyisa atya?
ekisookera ddala omuntu bw'aba anoonya okumanya kyalina okusookera ddala kwe kutya Allah, takwa Allah. Irimu etaliimu kutya Allah, eyo si irimu basiraamu. Kyobulaba olwaleero abantu bangi abali mu irimu eno, naye olwokuba ekigambo okutya Allah tebakirina, kyobulaba osanga omuntu yayiga naye ngaebikolwa bye ate bikwewunyisa. Kati ekisookera ddala mu mpisa ez'omuntu anoonya okumanya ye kennyini takwa Allah, kutyani? Kutya Allah. Allah kyatogere nti wattaqullah wa yuallimukum Allah. Bwe muba mwagala okuyiga mutye Allah, Allah asooka abayigirize. Irimu omuntu okubeera nayo ng'anoonya okumanya ate nga bwakola n'amazambi, eyo tebeera irimu. Kuba ekisookera ddala al-ilmu nur, okunoonya okumanya kitangaala, oba okuba n'okumanya kitangaala. Wa ilmu Allah la yutihi al-aas, oba wa nuru Allah la yutihi al-aas. Ekitangaala kya Allah, Allah takiwa muntu mwononefu oba akola mazambi. Kati wano mu kutya Allah tunuulira Imaamu Shafi, yalina omusomesa wa musomesa yayitibwanga Waqi'. Ne Imaamu Shafi yakola ekisobyo kimu, okunoonya okumanya kwe yali anoonya eri sheekhe we ne kukendeera, naaba nga takyakwata. Irimu gyabadde akwata etandisa okukola ki? Okuddukamu olw'ezzambi lye yagwamu, ate nga aligudde mu butanwa obutamanya. Kigambibwa yali atambula, empewo nejja, waliwo omukyala eyamuli mu maaso, empewo nejja nefungula ku ntumbo ey'omukyala. Imaamu Shafi n'agitunuulira, ekyo kyokka, kutunuulira ku ntumbo ya mukyala, okukwata nekukola ki? Nekukendeera. Kyava yagamba nti shakawtu ila Waqi' fa akhbartuhu an su'i al-hifdh, nagende wa Waqi' eri musomesa wange nemwebuuzaako lwaki nkwata bubi. Fa arshadani bitarki al-ma'as, yangamba ekigambo eki, utruku al-ma'as, va ku bwonoonefu. Fa araftu, nenkimanya nti anna al-ilma nur, okunoonya okumanya kitangaala. Wa nuru llahi la yutihi al-aas, ekitangaala kya Allah tasobola kiwa muntu mwononefu. Tosobola kunoonya kumanya nga ate okola ebikolwa ebya haramu. Onoonya kumanya ate oli mu mazambi. Osanga omuntu talib al-ilm oyingirako mu ruumu ye wasula, bifaananyi ebyabakyala bali obukunya, kwoteeka amaaso. Eyo si irimu era tegenda kukugasa. Omuntu yenna anoonya okumanya alina kutya Allah. Obeera otya nga onoonya okumanya ng'ate olaba firimu ez'obuseegu? Buli anoonya kumanya ate firimu zalaba za buseegu, agwa mu mazambi. Imaamu Shafi ekyokka ekyamutuukako kyakendeeza okukwata kwe, naye bwe yagenda eri musomesa we ayitibwa Waqi', yamugamba nti nva ku bwononefu. Fa arshadani bitarki al-ma'as, Shafi yaga nti yaŋŋamba nve ku bwononefu, era nakita. Kati kyekigambo ekigaa nti wattaqullah wa yuallimukum Allah, mutye Allah, Allah bakole ki? Allah bayigirize. Ekyo kisookera ddala mu mpisa z'omuntu anoonya okumanya, alina okubeera nti atya Allah, oba kyetuyita mulazamatu khashyatillah, okwekaata ennyo okutya Allah.
innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. Mubasinga okutya Allah, abasinga okutya Allah mwe muli abamanyi. Oba onoonya okumanya tya Allah. Tuli fena abasiraamu. Ensonga eyokubiri mu mpisa ez'omuntu anoonya okumanya, bw'aba anoonya okumanya, ekyokubiri as-sidqu fi ilmihi, okuba n'amazima mu kunoonya okumanya. As-sidqu fi ilmihi, okunoonya kwe kwanoonyezaamu alina okuba nga alina amazima. Kiki bategeeza okuba n'amazima? Abantu bangi basoma hadisi, batulabu ilm, ne bazirifaalinga ku bantu abatali baki benyinizo. For example, hadisi eze olina waga nti rawahu Bukhari, walam yarwihi al-Bukhari, naye nga Bukhari tajogerangako. Omuntu akola ekigambo ekyo aba talina sidqu, mazima. Oba naga nti qala Imam Shafi walam yaquluhu, naye nga Shafi tayogeranga. Amakulu talib al-ilm okubeera n'amazima, la yusnidu al-aqwal ila ghayri ahliha, talifaalinga bigambo eri bantu batali banyini byo. Kyo kiraga nti omuntu alina mazima. Alina okuleeta hadisi nga bweri. Daga hadisi Abi Hurayra rawahu al-Bukhari, gadala hadisi Abi Hurayra ngera Bukhari yajogera. Kibula abayizi banyagenda naga nti genda osome mu kitabu bwekiti, nakiragiriza naga atunula ku peegi bweti, naye nga byayogedde tebiriiwo. Hatha laysa indahu sidq, aba talina mazima. Ati ensonga eyokubiri as-sidq, kwe kuba n'amazima fi talab al-ilm, mu kunoonya okola ki? Okumanya. Buli wona amazima eganakubula mu kunoonya okumanya, ogenda kulimbisa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ate oli mutaammidan, ng'ogenderedde. Ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagaa nti man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min annar, oyo yenna nimbisa nga agenderedde yeteekereteekere ekifo kye muki? Mu muliro. Tonyumya kissa zitali ntuufu. In kana fi lhadithi daaf, hadisi embeeramu obunafu, olina okunyonyola obunafu bwa hadisi. Wa in kana alqissa, kissa bwebeera nga makdhuba, erimu obulimba, tubayinu linnaasi, olina okunyonyola abantu. Kyebayita omuntu okubeera n'amazima mu kunoonya okumanya. Tuli fena basiraamu. Ensonga yakubiri, ensonga nene, as-sidqu, kuba n'amazima. Amazima wegabula irimu otaba na mugaso. Kibula olwaleero abantu bangi balina irimu naye terina mugaso. Limaadha? Kubanga tebalina mazima. Balimba bennyini mu irimu yaabwe, ebigambo ebyogera tebiri mazima. Olaba irimu omuntu asobola okubeera naye nga temugasa. Sooka otereeza amazima mu ebyo byennyini byoyiga. Tegeera nti bino byenjega bigambo bya Allah, bigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abaatukulembera bonna abalongoofu baalina amazima okunoonya okumanya. Ensonga eyokusatu, hafdhu ljanah, okubeera nga mukkakkamu, wa nabdhu lkhiyala walkibriya, obutanoonya kunoonya kumanya ng'anoonyamu kabandabe, walkibriya, nakwekuza. Khafdhu ljanah, ateekeddwa okuba nga mukkakkamu.
wanabudhu lkhuyala walkibriya, n'okubeera nga yejjiramu ddala khuyala kabandabe, walkibriya n'okwekuza. Omuntu yenna anoonya okumanya teyekuza. Weekuza otya nga ate onoonya okumanya? Ekisookera ddala buli woneekuza togenda kugondera irimu eyo, togenda kugondera sheekhe wo byagambye. Kyobola olwaleero kisudde abantu bangi baali badde ba mugaso nnyo eri umma, naye olwokuba ekyambalo ekyokwekuza n'okwerabawo kyabambala irimu neefa. Weewale nnyo okwambala ekyambalo ekyokwekuza n'okwerabawo, oba nno butwa. Summun qatil, butwa bwennyini obutta. Kasita onoyambala ekyambalo ekirimu khuyala, okukulaba, walkibriya n'okwekuza. Kubanga buli wonoonya okumanya, tegeera nti waliwo abakusooka kurun, ebyasa n'ebyasa ebyakulembera abanoonya okumanya. Si gwe osoose, ate si gwe w'enkomerero, ate si gwe asembayo okumanya. Naye omuntu agenda nayiga hadisi embweti n'alinya abantu ku mutwe, naba nga takyagambikako, akwata ejizo embweti amma, nabeera wa mutawaana nnyo. Naye tunulira ba Bukhari, ba Muslim, hadisi ze baalina zaali mmeka. Naye buli gye beeyongeranga okumanya, beeyongeranga kukola ki? Kukakkana, kubeera beetoowaze. Naye ffe bantu b'omulembe guno, khuyala walkibur, okwerabawo n'okwekuza. Kale ono senga onooba obyewaze n'obeera omukakamu, kubanga ebintu bibiri mu bikakase nnyo mu kunoonya okumanya. Omuntu buli gyayongera okunoonya okumanya ayongera okukakasa nti tamanyi. Buli gyoyongera okunoonya okumanya weyongera okukakasa okuvumbula nti tokola ki? Tomanyi. Ekyo kyekakasengako nnyo. Era onoobeera ku levo gyoliko noganze namala thanawi, bantikira ku Bilaali, ndi muwalimu mukulu nnyo, okyali kumpewo, kowenga ofubutuse madiina, diguli emu temala, olina okuddayo okunoonya okumanya, kutuula wansi w'abamanyi abakukulembera, basheekha abanene, oba betuyita arasikhuna fi lilm, ababbinkira mukukola ki? Okumanya. N'otuula we bali ate n'oyiga ebirala. Tuli ffenna basiraamu, naye bali abatukulembera gye baakoma okweyongera okumanya, beeyongeranga okukakasa nti tebamanyi. Buli omu yawanga munne ekitiibwa. Shafi nga tasobola kwogera, oli Malik, naye nga bonna nyanja, tasobola tuula mu ntebe ya munne watudde. Tuli ffenna basiraamu. Kati n'olwensonga eyo weewale nnyo okwerabawo, okubeera ne kabandabe, kuuma nnyo obukkakkamu obwetoowaze. Abantu baba bakuvumbula nti oyo mumanyi, so si ggwe. Ebyo bitwetagisa okubeera nga mu kunoonya okumanya kwe tulina ezo zonna mpisa ez'omuntu anoonya okumanya. Ensonga endala ey'omuntu anoonya okumanya gyateekeddwa okuba nayo mu mpisa, alhaya, kuba n'ensonyi. Talib alilm yattasifu bilhaya. Muntu yenna anoonya okumanya alina okuba n'ekitende ekyokuba nga alina ensonyi. Alhayau la yati illa bikhair.
ensonyi tezina kyezireta kujja kuzireta biki birungi byerere. Kati faayo nnyo okubeera nga olina ensonyi nga banandaba batya nze atuula mu darusu, banandaba batya nze anoonya okumanya, sheekhe wange anakiwulira atya eyansomesa. Alhaya irimu eno gyosoma gyonoonya kitwale nnyo nti eba ekufuga kyegamba kyoba okolerako. Ensonyi wezibula omuntu anoonya okumanya birala byonna biba bifudde. Omuntu kasitaabulwa ensonyi aba abuliddwa ebintu biki, abammiddwa ebirungi bingi. Ekirala tahalla bilmurua, okubeeramu ensa. Omuntu okubanga alina ensa, bigambo bino nkonako obukonyi okusinzira obudde bwe bampadde. Nina gye njagala okutuukaawo mu maaso, njagala okusibira ekinyusi. Tahalla bilmurua, faayo nnyo okubanga olimu ensa. Ensa kitegeeza ki? Omuntu okubeera nga alina ensa, omuntu yenna anoonya okumanya, okubeera nga wekiba ofunye ekyokunywa tokinywa nga oyimiridde, totambula nga amapeesa ogatadde. Ye muntu alina murua, okuwa abakusingako obukulu ekitiibwa. Ye muntu alina ki? Alina murua. Okumanya wookoma, ezo zonna ze bayita ensa. Yambalanga nnyo ekyambalo ekirimu ensa, kijja kukuyamba okutambuza ebintu bingi. Nsonga endala atamattu bikhasali lkhuluq, omuntu okubeera nga yeeyagala n'empisa ennungi. Beeranga nnyo olulunkana okuba n'empisa ki ennungi fi aqwalika, mu bigambo ebikufulumamu bibeere bigambo birungi nga biragira ddala talibu lilmu, toyogera bigambo bya buwemu. Wafaaluka, ebikolwa byo, ebintu biri bibiri obiwulirize nnyo bikulu, alqawlu walfiil, ekigambo n'ekiki n'ekikolwa. Ekigambo n'ekikolwa kinene nnyo ku muntu anoonya okumanya, naye ekiba kisinga okuwamba ennyo kyekikolwa. Byebiki? Byebikolwa. Ebikolwa byo bifaanane talibu lilmu, muntu anoonya okumanya. Kyova olaba ekisudde irimu y'abantu olwaleero abalina okumanya biri ebintu ebi, ebigambo byabwe birala ku biki? Ku bikolwa. Kubanga ebikolwa abantu babiraba nnyo okusinga ebiki? Okusinga ebigambo. Kati faayo nnyo ku bintu bibiri, alfiilu walqawl, ebikolwa byo n'ebiki? N'ebigambo. Daddala ebikolwa bibeerenga ddala ebikolwa bya talibu lilmu. Omuntu anoonya okukola ki? Anoonya okumanya. Twogera oluusi oli nayogera nayolesa abantu takuwa Allah mu masjid ti Allah n'omulabira ddala, naye ngaebikolwa zift, ngaebikolwa zift, zero yennyini. Abamanyi bali abatukulembera min al aslaf ay min asalafu salih bafangayo nnyo ku bikolwa. Kivulaba abayizi baabwe babalazamanga ne babayigako. Sheikh ayogera ati kaifa yajlis maa zumalaihi, atuula atya n'abayizi be, ebyo byonna bikolwa. Kaifa yamshi, atambula ati.
ebyo nabikolwa. Wa idha akala bwaba alya kaifa yakul ali ati, wa idha nama kaifa yanam bwaba yebase yebaka ati. Kullu hadhi af'al, ebyo byonna biki bikolwa ebiraga omuntu nti talibul ilm. Naye kyova olaba wano ebisinga obungi tulina bigambo okwawukanako kuki kubikolwa. Kyova olaba wogerageranya abamanyi b'omulembe guno ne bali abatukulembera. Abatukulembera kanu qalilul kalam, bigambo byabwe byali bitono. Kathirul af'al, ngebikolwa biki ebikolwa bingi. Fakana ilmuhu mubarak, olaba erimu yaabwe yalimu emikisa. Bayogeranga kitono, kigambo kitono bwe kiti nemuvaamu thamarat, ebibala bingi. Kyovola otunula ebigambo byabamanya, yayogeranga ibara ntono nnyo, sentensi ntono nnyo bweti naye ngaejjudde ebyamakulu. Kigambo kitono bwe kiti naye olwokuba kirimu baraka, kyovola bayogeranga ekigambo abajja oluvanyuma ne bawandiikamu ebitabo, ne bafulumya mijalladat volumes empitirivu. Naye nga yayogedde ibares biri, okwawukanako kuba omulembe guno. Kathirul kalam, ebigambo biki bingi naye ebikolwa biri khilaafu dhalika, kyenyume kyabyo. Bakulaga sheekhe newewuunya ebikolwa bye naye nga ebigambo masha Allah. Kati ekyo talibul ilm alina okifaako nnyo, ebikolwa byo abantu babifolowinga nnyo okusinga ebiki ebigambo. Leka kwolesa nnyo bigambo okusinga ebikolwa. Bikolwa kintu kikulu ku muntu anoonya okumanya. Tuli fena basiraamu. Ensonga endala ey'omuntu ateekeddwa okubeera nti anoonya okumanya, gyateekeddwa okufaayo ennyo, al adabu maa sheekhihi, empisa yeeyisa atya ne sheekhe we gwanoonyako okumanya. Tetunaba kugenda ku mpisa ezo ez'omuyizi ne sheekhe we. Kyoteekeddwa okusookera ddala okumanya nti buli muntu yenna anoonya okumanya ateekeddwa okuba nga alina sheekhe we gwayigako, gwajjako irimu. Irimu teyigibwa buyigibwa mu bitabo, olwokuba omanya oluwalabu wateekeddwa okubeerawo sheekhe akutegeeza kino kitegeeza bwe kiti, oyinza okuba okitegeera bulala. Naye no sheekhe ono gwotuula n'omulazama n'omuyigako yagenda okusumululira, era oyo sheekhe gwoyigako ateekeddwa okubeera nga akutandisa ku bigambo ebitandikirwako omuntu anoonya okumanya. Ebitabo ebitandikirwako ka usulu thalatha, almasailu al arba. Tuli fena basiraamu, ebitabo ebitandikirwako. Kyovola baffe tutandika okunoonya okumanya, twagala kutandikira ku masala. Ma hukumu siyamu yawmu sabt, lwomukaaga lulamula luti. Twanoonya kumanya naye byayagala okutandikirako. Hal yajuzu litikaf fi lmasajid ghairi thalatha, abaffe tukkirizibwa okutola itikaf mu mizikiti egitali esatu. Twagala kuleeta masala siyamu salatu tasbih, naye nga ne usulu thalatha tozirina mu mutwe, almasailu al arba. Olina okutandikira eri, omuntu anoonya okumanya olina okutandikira eri wansi ku bitabo ebitandikirwako. Amanyi bwe batu bebajja bazimba irimu, naye osanga omuntu anoonya kumanya akutte ekitabo kinene naye nga ne kitaabu tawhidi takimanyi. Tuli fena basiraamu, ebyo byonna gye tulina okutandikira eyo. Sheekhe n'akumazaako ekitabo nogaa nti usulu thalatha nkimazi, almasailu al arba, nogenda ku kitaabu tawhid
bitandikira ku mijallad bitabo binene bitandikira ku masala kyova olaba abantu bangi bamanyi nnyo amasala era osanga omuntu nga si muyivu naye nga amasala agamanyi naye nga erimu eyawansi emuwa ekisumuluzo okutuuka ku biri tagikola ki tegirina bwomugamba nti olaba otya senga nti abamanyi bayogera ku hadisi eyo nti eri manusukh yera omugamba nti hal taarifu shurutu naskh condition eza naskh ozimanyi naskh ejetya la yaarif wala yujibu niwe noga nti haram asiba olunaku olwa sabt mwononefu byo abantu babimanyi naye irimu eno eyawansi etandikirwako ejja okutwala ku bino ebinene amanyi batasobe bazimba irimu nogenda eri ku nahawu alkalamu almufid noyigamu obutada ne khabar naye oli wakuleetera hadisi amasala ngaago oba kusiiba lunaku olwa sabti oba salat tasbih nomugaa nti fi hatha alhadith aina alfa'il fa'il alirudda wa subject nomugaa nti ekikolwa ekyo kiraba mabuni lmajhul kizimbiddwa ku passive voice lwaki kizibwa ekiti kyosomye kiyinza okuba kitegeeza makulu maki malala ebyo byonna byetagisa omuyizi okubeera nga abimanyi tokwata bitabo binene ebyo nyini byolaba ebiriko empeerezi byotekeddwa okutandikirako nosoma hadisi nozekenenye etegeeza ki omuntu yenna anoonya okumanya talib alilm maa shekhi atekeddwa okubeera nti yahfadhu lmutun alina ebintu byakwata mutun ezabamanyi kahifidha 40 nawawiya ngaokukwata hadisi 40 ana tekeddwa okuba nga ozirina tekeddwa okuba nabyo ebyo hadisi yezitandikira nga ozirina maa ruwatu n'abazogera kitabu tawhid otekeddwa okuba nga okirina al-usul ath-thalath otekeddwa okuba nga ozimanyi al-masail al-arba wama ashbah dhalik niyo yagala genda ku masala aga takfir agokafuwaza naye ngeno wansi tolina muki tolina musingi teri kizimbe kizimbibwa nga kino kalina nebeerawo biduni asasi nga tewali musingi obalaba omusingi gw'abantu bannayuganda ogusinga obungi mufu kubuukirabuukira tobulaba era abamu babagamba nti muyunga buwaya kubanga tolina muki tolina musingi omusingi kikulu olina kugunoonya na sheekhe woyo akuyigiriza sheekhe ono akuyigiriza tayinza kukutwala ku kitabo kinene nga bino ebyawansi tonna bifuna soma mumaleko ekitabo mukwate ekirala awo ojja kubeera nti erimuyo erina thamara erina ebibala omuntu bwabeera ne sheekhe we ekisookera ddala yataaddabu maahu ateekeddwa okubanga yeyisa bulungi naye gyali empisa watuula naye mu maaso wayigira amanyi kye batukubiriza ennyo la yamuddu rijlaihi tuli fenna tagolola amagulu ge amaama sheekhi anze siri sheekhi wamwe ndaba mutandisa okwetereza twogera ebikolebwa nga oyiga onoonya okumanya nze kunze newe mugolola siri sheekhi wamwe togolola amagulu wali sheekhi wo mu maaso ga sheekhi wo oze kunoonya kumanya kujja nga oli mulwadde mulaba hadisi eri hadisi ya jibril hadisi ya umar بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع رجل شديد البياض شديد الثياب شديد بياض تلفنا اكتسل يا جماعة سوى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يتولى وات كما فيك هزكو يقى يا محمد أخبرني عن الإسلام مولي لكم بشي كم سلام إيزو كم في سزي يوليس ekisookera ddala yayambala bulungi kikyetagisa ku muyizi yenna anoonya okumanya eri sheekhe we
kulabika obulungi, madhhar, endabika, natuula bulungi waali, namugamba nti ya Muhammad, manyi bajja mu faida eyokusatu, enkoola gyokoolamu sheekhe wo okumuyita. tuli fena basiraamu, nkana sheekhu kabir, bwaba sheekhe mukulu, fawaqiruhu, muwe ekitiibwa ekimujamu, ya fadilat sheekh, ma raayuka, olaba otya? oyinza okuba olina ekintu kyomanyi, kati tuli ku mpisa ez'omuyizi nani ne sheekhe. oyinza okuba olina ekintu kyomanyi nga wakiwulirako wala, naye nga sheekhe wo ayogedde ekyawukana n'ekyo. tomugamba nti sheekhe, waliwo sheekhe gundi yasomesa bwati ne bwati, la, muge nti fadilatu sheekhe, ma raayuka, olaba otya ku nsonga bweti ne bweti, yo gye mulekere. kubanga buli onoobuuza ekitali ekyo mu approach etali eyo, genda kubeera nga omuwakanya. aladab maa sheekh, bwetuba tuzze mu irimu tulina okutuula obulungi. nga Jibril bwe yajja mu mbeera gye yajjiramu, baga nti omuyizi mwateekeddwa okwoleseza. olaba bwe yajja n'abuuza ebibuzo, naga nti ya Muhammad akhbiruni anil islam, fasakat, ye n'asirika. nabbi Muhammad n'atandika okukolaki? okunyonyola. bweoba obuuza sheekhe we, mulekerewo chance ennyonnyola, tomubakira. akyayogera noga nti la, kibula abamu bajja sheekhe amuyigako, namujjako n'akazindaala. namugaa nti bulijjo simanyi nti oli mulwadde. eyo hadisi sheekhe yagisomesa bwati ne bwati, oba sheekhe olumaliriza nabaka omuzindaala. ezo si mpisa za muntu anoonya kumenya. ina okubeera omukakamu. sheekhe namaliriza, nomugaa nti sheekhe njagala kukulabamu, twogeremu. nomuzza ebbali, si mulujjudde mu bantu. tuli fena ojja kumuyigako ebintu bingi, bonoba bootyo bofaanana. naye bonobeera nga embeera zo sibwe zito bwe ziri, ogenda kubeera nga ofiirwa ebintu bingi. longoosa nnyo empisa zo ne sheekhe wo gwoyigako. ngaera bwe nabaganye nti buli muntu yenna alina okubeera ne sheekhe amuyigiriza gwayigako. tekigana kuyiga ku balala, naye ngaolina ekisumuluzo. bweoba olina sheekhe gwolaazama, gwobeera naye nga gwoyigako, mulonde nnyo, sooka omwekenenye nti alimu okutya Allah. ekyokubiri nga okakasa nti kyengenda okuyiga agenda kimpa. tuli fena kati oyagala okuyiga ku balala, fasta'dhinu minhu, musabe. sheekhe ono obadde omuyigako, tuli fena oyagadde oyige ku sheekhe omuki omulala. sitegeeza nti ono kumuleka completely, la. sheekhe ono ayinza okuba abadde akusomesa, ayinza okuba akusomesa nahawu oba hadith, niwe oyagala oyige ku sheekhe omulala fiqhi. tuli fena fasta'dhinu minhu, musabe. muge nti sheekhe badde nsaba ngende njige ku imaamu kyeyune, muyigeko tafsiri. tuli fena basiraamu, mpa kyakulabirako. ajaga nti musajja mulungi, muyigeko, akusabire nedduwa. tuli fena basiraamu. naye onootabika ebintu bingi, onoyiga wano, oyiga wali, onomuyigako hadisi, ate newali hadisi, ono akusomesa kino nekino. ojja kuba oluusi irimu ojja kugigatta mu ngatta etali yabuki, etali yabuvunanyizibwa. empisa endala ezetagisa omuntu ngaayiga ku sheekhe we, kyateekeddwa okufaayo ennyo ng'ali ne sheekhe we. tuli fena basiraamu, kwe kubeera ng'awuliriza nnyo byamugamba. sheekhe byagamba biwulirize nnyo. sheekhe ayinza okugamba nti tewalisoma ekitabo ekyo, levo yo oba okusinzira bwe twakatuuka
si ye stage yo bikaga nti sheekha akunyomi agolaba stage yawa yawaggulu wuliriza kyagamba. Tuli fena basiraamu ekyo onoba okikutte nobeera mu bantu abamuwuliriza ojja kubeera nga weesiimye. Bano basheekhe tebayigibwako newankubadde balina irimu efaanana etya. Asookera ddala almubtadiu tayigibwako. Sheekhe ali awo naye mubtadiu azuulamu ki mu ddiini, oyo tayigibwako, oyo nno mwewale. Tuli fena oyo mukole ki mwewale mubtadi ajja kwonona aqiidayo. Alladhi yad'u ila bid'atihi, ebbanga lyamala nga akoola abantu bakole bid'a, tomuyigako irimu, toyigako irimu ku muntu mubtadi'u azuula mu ddiini. Kyobera abasalafu salih basengukanga nnyo abantu ba mubtadi' tetebagala kubasemberera olw'okwonona eddiini yaabwe. Ekyo bakyewalanga okukuuma eddiini yaabwe. Owokubiri al-kadhab, omulimba. Ntwali awo naye alina irimu naye nga kadhab muki mulimba, oyo tomuyigako irimu. Kadhab tomuyigako irimu. Tuli fena basiraamu. Owokusatu alladhi la yathbut fi kalamihi, atanywerera ku bigambo bye, buli kiseera ayogera kirala. Mutaraddid, talina bunywevu, talina standi. Kuba kati onookakasa otya nti ekyagambye leero kyekiki kyekituufu, enkyagamba kino nenkyanagamba kiri. Gaga nti awo butasalako kirevu tekirinamu taabu, ate nkyanaga nti okusala ekirevu wajibu. Noli nagamba kiri naga nti la bid'a mbi, ate nkyanaga nti bid'a wali ennungi ngeze ez'amawulidde ye bantu basiramukirako. Oyo yowabeera bwatyo mwewale. Tuli fena olina mumukola ki, olina kumwewala. Nikyenjagala okusembyayo nga maliriza ebigambo byange mbate, ate tugende ku puroguramu endala, nti omuntu yenna anoonya okumanya ng'ali ne sheekhe we, kuba tumaze okugyamu abantu abatakola ki, abatayigibwako. Bwe muli mubtadi, bwe muli al-kadhab omulimba, bwe muli n'omuntu alladhi la yathbutu ala kalamihi au fi kalamihi, atanywerera ku bigambo bye, huwa mutaraddid. Tuli fena basiraamu oyo takola ki, tayigibwako. Ekirala kyenjagala okusembyayo, omuntu amanya atya nti irimu gyanoonya nafi'un ya muki, ya mugaso. Ekisookera ddala faddal. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alina ekibuuzo kyalwa osobola okukiwandiika nebabeera nga bakiddamu kyalwa. Waliwo ekyatuuse wano okuva mu bakyala kyo kyaliwo, nayina ekibuuzo obusomo bwe buseera bwasomesa oba nekiba ekirala jujja seeka twagala gifibwa osobola ekiwandiika era nga kiddamu kusoma. Tubale tuligamba nti alamatul ilmu nafi, obubonero bwa irimu erimu omuki omugaso. Akasookera ddala ala amalu bihi, kasita irimu eyo gyoyiga otandika okubeera nti ogikolerako, kyewayiga nga kyokola ki, kyokolerako. Eyo irimu ebeera ya mugaso. Abantu bangi balina irimu naye tebagikolerako. Ala amalu bihi, okukolera ku kyoyize.
ekyokubiri karahiyatu tazkiya walmaduh watakaburu ala alkhalq, okutamwa ennyo abantu okukaddasa, atuuse owekitiibwa, atuuse saabayivu, tuli fena atuuse ne bakuteekako ebitendo. karahiyatu tazkiya, olina okutamwa ennyo abantu okukutukuza, walmadh n'okukuwaana, watakaburu ala alkhalq n'okwekuliza eri banno. takaburu, bintu ebyo mubyewale nnyo, era olaba omuntu ekyo nga akirina, kiringa ne batugamba nti mutandike okweyanjula bwe mwayogera erinnya lye. kasitowulira nga omuntu awaga nti nze Sheikh Muhammad Galabuzi, ekyokulabirako oyo omanyanga bumanya nti alina ekikyamu, ge mazima. muntu yenna alina irimu, ebyo ebitiibwa ye tabyeyogerako. nze Sheikh gundi alalimu lfulan, omumanyi, alhafidh, ebyo tobyeyogerangako mu bantu, yogera erinnya lyo. nze Sulaiman Kyeyune, nze Salim Bbosa, basi. tuli fena. ali ekyokubiri karahiyatu tazkiya, okutamu okwetukuza, walmaduh watakaburu ala alkhalq, n'okuwaana n'okwekuliza ku banno, bitamu ennyo. kasolaba omumanyi nga atamu ebitiibwa ebyo bamusitulasitula, alalimu lfulan, atuuse saabakenkufu mu hadisi, saabakenkufu mu sharia, fadilatu sheikh alallama almuhaddith. tulina muhaddith nolabanga yenna amwenya, oyo otekangako question mark. temumanyi nti nze sheikh wammwe, nyinza nti okujja nembasanga mu mbeera bweti, oyo otekangako ki question mark. irimu ebyo tebyagala, irimu teyagala ebyo, irimu teyagala ebyo, ebyo kasita bikuyingiramu oba ofudde, irimu oba ogisi. ekyokusatu takathuru tawaduuka, obwetowaze obwo okuyitirira, kullama zdadta ilman, buli weyongera okumanya. oyagala okumanya nti erimu ya mugaso, kasita weyongera okukola ki? obwetowaze. so obwetowaze bujja newetowaze eri abantu, olinajja mulimu abantu nga basheikh, nimwaba avuga emmotoka nga tasobola nakutwala, kaifa ajlis ma haza jahil, tula ntya noyo atalina kyamanya, kimbuyege, osomera wagwe, tayagala kwesembereza. naye sheikh muntu yenna amuyimiriza namubuuza kyakola ki, kyayagala, namuga sheikh mbadde mbuuza. kasita obwetowaze bweyongere eri omuntu, kyovola kiri kyetwagambye, enneeyisaayo n'abantu. daba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadisi mujimanyi mulungi, hadisi ya Ibn Abbas, yamuweeka ku nsolo ye, naye nga nabbi yaweesani Ibn Abbas mwana muto, namuga nti ya gulamu inni uallimuka bikalimatin, inni uallimuka kalimatin, ngenda kuyigirizayo biki? ebigambo ebinataleko bbe muyigiriza. naye amuweesi namuga nti ihfadhi llaha yahfadhuka, ekumire ku Allah, Allah kukuume. ihfadhi llaha tajid tujahak, wa idha sa'alta fas'al llah, wa idha ista'anta fasta'in billah. naye nga nabbi aweesani Ibn Abbas. obwonna obwetowazira bannabbi, ekitiibwa kyobwannabbi, naye Ibn Abbas amukoze eki? amuweesi. naye osanga sheikh nga tamanyiirwa, tamanyiirwa, teyagala kumusemberera. niwaba nemotoka la, hatta abamu batuuka n'okuyisa bannabe basoma nabo bennyini nebabayisaamu amaaso, aga nti nze ndi wa hadisi, abo basoma ate eddaawa, alaba nga wawaggulu nnyo. kathratu tawadhiik,
kullama zdadta ilman, buli gyokoma okweyongera okumanya kasita obwetowaze buyitirira. Tuli fena omanyanga nti irimu gyolina yamuki yamugaso, naye kasita ekwongerwa okusitula. Notandika okubuuza bampise mu dalasa wali abantu bameka? Abo sibasomesa. Kuŋŋaanya abantu, mulimu abantu buseeki nga n'emizikiti emitono tebagikola ki? Tebagigendamu, tebagisomesaamu. Naye darusu bwetu bwetandikayo abantu babiri negenda nga ekola ki? Egejja. Toyagala kutandikira ku muwendo ate banno gye bazimba gwe gyoyagala. Gwetandikeyo n'abantu aba babiri bwoba otandika nabo okubasomesa mpola mpola. Kale byonna biraga kasita irimu ekwongera okwetowaza eri abantu. Abasajja bali abakulembera tewabawulanga nabantu bali awo mu mbeera ezaabwe ezabulijjo. Olw'obwetowaze bwe baali bakola ki? Bwe baali balina. Naye olwaleero omuntu ayingira mu muzikiti n'abeeramu n'omanya nti awo waliwo sheekh. Omanya bwomanya nti awo waliwo sheekh. Olaba omuntu akwata bukwasi muzindaalo nagaa ngenda kubaso nagaa tewabaawo asituka. Kino kyengenda okwogera teri akimanyi, kaabe sheekhe nga yava Madiina teri akimanyi, mutuule wansi. Ani aga nti hal tunzilu alaika alwahyi, gwokkirwako bubaka? Ebyo abasiraamu babyogera. Akutta omuzi naga nti kino kyengendo teri akimanyi, tewaba afuluma kino teri akimanyi, kuba sheekhe we Madiina kino teri akimanyi. Haza khata kabir, sobi nnene, kubanga ekigambo ekyo kivudde muggo talib alilm au sheekh. Sheekh bato si bwakola ki? Si bwafaanana. Ekyokuna alharab min hubbi taraus washuhuratu wadduniya. Omuntu yenna anoonya okumanya alina okubeera nga adduka nnyo min hubbi taraus, okwagala obukulembeze. Tuli fena? Washuhura, n'okwagala okwatiikirira. Wadduniya, naye okwagala ensi. Alina obyewala. Nziramu alharabu min hubbi taraus, oteekeddwa okufaayo nnyo okudduka okwagala ebitiibwa n'obukulembeze. Irimu eyo gyolina eyo tekutwala mu kwagala ebitiibwa n'obukulembeze. Washuhura, n'okwagala okwatiikirira. Ntu bangi baagala nnyo okwatiikirira mu dakka bbiri. Ntu ayinza okuba yakafuluma mu yunivasite, asanzewo abamanyi mu ggwanga ebadde basomesa ddawa abagikuumye emyaka, n'atandika yayagala akole ki? Ayatiikirire mu supiidi abayiteko. Ate abamu bambi batiikirira mu bukyamu, bajjira mu jjiya yakuvuma, bagenda okufundikira obulamu bwabwe nga ate be bafuusa abaki? Abawansi. Babulwa kiri ekyasoose? Al ikhlas. Tebaalina ki? Tebaalina ikhlas. Ebanayo omuntu yenna talib alilm au sheekh oba omumanyi bw'aba afunye irimu alina okwewala okwagala obukulembeze. Tuli fena alina okwewala okwagala obuki? Obukulembeze. Ekyokutaano hajru da'wa alilm, okusenguka okweyita nti nze ndi mumanyi. Teweeyogerako nti ana. Kigambo ana kyejjeeko. Talib alilm olina okwejjangamu ekigambo ekigaa nti ana, nze. Gweki? Ate mane ana, ate nze nzaani? Mane anta, gwani? Omane ana, ate nze nzaani? Oba ntegerekeka? Nyogera okuloga nti ana nze ngambi kyenjogedde kino kijje ku nze, kyentegeeza ekyo. Oli kasola nga yezzaako aga nti ana nze ngambi. Eno hadisi gyembagamba teri mulala ayinza gibagamba okujjako nze. Eno irimu gijje ku nze, teri mulala girina. Ekyo kasola bwoli nga atandise okyogera omanya nti irimu gyalina ghairu nafi, si yamuki? Si ya mugaso. Kigambo ana kyejjeeko, kyejjeemu.
oyinza okwogera nti nze naye nga waliwo wali ate omulala. tuli fena basiraamu takumanyi. ekirala ekisembayo isaatu dhanni binafsi, wejjeemu endowooza embi. wa ihsanuhu linnasi, longoosanye eri abantu. tanazzuha ani lwuquu bihim, nga weewala okugwa mu bumogo eri obw'abantu. ekyo kyewale nnyo. onoba bwotyo bwokulembedde irimuyo nefaanana bwetyo, beera weewala endowooza embi eri banno. kino gundi akyogedde ayinza okuba yatanuddwa nga tamanyi kyogedde endowooza, nereka kulowooza banno bubi. onoba bwotyo bwofaananye mu kunoonyako okumanya, ojja kubeera nti irimuyo ya mugaso era ejja kukugasa biidhnillahi taala. saba allah fena atuwe irimu etugasa. saba allah subhanahu wataala afule irimu yaffe eno nga yegende zezimu ku nsonga ezigenda otuyingisa ejjana. saba allah subhanahu wataala atuwe okukolera ku ebyo byetuyize. saba allah subhanahu wataala atufuule abamanyi. saba allah akkirize okusiiba kwaffe, akkirize emirimu gyaffe gyonna gyetukola nga tugikola ku lulwe. mwegayira allah subhanahu wataala ffenna nga bwatukuŋŋanyiza mu kifo kino, atusitule mu madaala, atumalire obwetaavu bwaffe kuno ku nsi ne ku akhira. saba allah subhanahu wataala ffenna nga bwe tuli mu kifo kino, allah atukuŋŋanye mu janayi firdausi. subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi tugenda mu bibuuzo inshallah. Abalina ebibuuzo tubisembeze, otunafuna obudde tujja bibaddamu, ebinabisigaddewo tujja kunoonya engeri gye tunabiddamu inshallah subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo kyenjagadde okusooka nakyo kibadde ku mulamo gwa seeka gwasomesezza, naye ntiddemu kisoma, badde nsaba seeka asooka akiyitemu nga wetutunuulira ebibuuzo ebirala inshallah. Tubajjukiza emisomo giriwo olunaku olwaleero gikwatiddwa, era wetunaviira wano egimu gijja kuba gimaze okufuluma. ojja fulumako wabweru okwatagane n'abasajja aba Thurayya, mwogeremuko ku Luganda. Luganda olunanyikira bulungi ojja kubeera nti ofuna CD eyo inshallah. Twalitabusomesha naam. Ekibuuzo ekisooka ono yabuuzizza n'agamba nti sheekhe webale nnyo omusomo ogwo, naye nkusaba omusomo ogwo ogusomeseeko ne ku William Masjidi Nuuru, kuba we wasinga abatawa basheekhe kitiibwa n'okubakwata amataayi. Webale nnyo, webali eddala. Assalamu alaikum. Ekyo si kibuuzo wabula kize request. Asabye buki? Asabye busabe biidhnillah. Tujja kugezaako inshallah omulimu gwaffe kujjukiza abantu nakulungamya. Ate amazima totyanga kugoogera mu bantu, kubanga ekituufu kwe kujjayo amazima, bagaagale oba bagakole ki, bagagaanye. Bana erimu bwebeera n'ekitiibwa n'obukakamu twongera okuyiga n'okuginyumirwa. Naam. Ono abuuza nti sheekhe okufukamira wansi eri abatusinga ekitiibwa kiramuba kitya, kiri haramu banedda? Amasala g'okufukamira saagala gayingiramu, naye abamu balaba nti kiri haramu, abamu balaba nti olw'okuba obuwangwa bwatuwamba tolina busobola kigira, naye nga ekituufu nti la yajuuzu, tekikola ki, tekikkirizibwa kufukamira. Naye kyenjagala okulongoosamu kitonotono,
kyekyabantu abagaa nti okufukamira oba okoze shiriki. Haza laisa bishiriki, eyo si shiriki. Abamu bagaa nti ebeera sujudu, kubanga sujudu emanyikiddwa kwe kuvunamira ku biyungu ebimeka 7. Okuba kuteekawo kyenyi kyo kirala. Tubuuzizza abamanyi bangi e Makka ne tubagereza namwe waffe abakyala we bakola, basigala batugamba nti kiri haramu. Tuli fenna naye olwokuba embeera gye tuwangalira mugiraba, olw'ekintu kyotasobola kujjawo nga tosobola kukijjawo, era saagala kibamenye nnyo. Tuli fenna kubanga tuyinza okukisomesa, omukyala wali nakufukamira, ogenda kudduka, ogenda mugoba oba ogenda kukola. Tuli fenna naye kati ebintu ebimu tubikwata empola nga tubigetegeeza abaki abantu. Waliwo ebintu wano ewaffe nga tebijja kukola, naye nga kyamazima tuteekeddwa kisomesa, naye nga tebijja kukola ki kukola. Ate era sijja kusuubira nti Allah ajja tuvunaana ku kyo ti atuyingiza omuliro lwaki omukyala yakukola ki yakufukamirira. Tuli fenna kati waliwo nekintu ekyokugamba nti muganda wange, abaana abange basobola okuwasibwa. Abaana bani mutegedde okuwasa omwana wa taata we muki obusiraamu bukikiriza, naye wane waffe tekikola ki tikikola. Tuli fenna naye wona okisomesa abantu. Naye kenyini oyinza okumbuza ekibuzo nga nkikusomeseza nti gwe muganda wo ki gwewakakola ki gwewakawo oba gwewakawasa ku bataata babala. Kakati waliwo ebintu nga tuteekeddwa kubisomesa busomesa, naye tuleme nnyo kibeerako nnyo oli olabira eddala nga sina musiraamu akikoze. Tuli fenna naye nga ge mazima gakyo nti kitamwa. Ate bwogende na egundi mugana kyo kiyitirira mu kufukamira kukola ki kuyitirira ne kufukka ate n'okwaffe kwe tukola. Kati n'olwensonga eyo ekituufu mu byo kitekikirizibwa kitamwa, naye oli bw'aba asobodde n'okitegeeza omuntu n'akyewala akyewale, bw'aba tasobodde kikole ki kireke. Gwe ekikulu enniya ye kikakasi. Oli wakufukamira n'akubuuza leka okudduka omugeyi wamwabaki busiraamu n'ebirala bifaana bwe biti, kubanga tukuze tubikola ki tubiraba nga yembeera ekola ki tosobola kukyewala, esobola kukikola ki kukyewala. Ekyo Allah yatugezesa nakyo, tusaba Allah atusaasire ffenna. Kibuuzo ekiddako ono abuuza nti Sheikh mbuuza, singa mba nina omuntu nga tweyagala naye nga tetulina busobozi tukola tutya? Singa nina omuntu nga tweyagala naye nga tetulina busobozi tukola tutya? Allahu a'lam. Kise kitegedde alina omuntu beyagala ate tebalina busobozi. Busobozi bwaki era beyagala batya? Sikitegedde balina obusobozi, manya beyagala tebalina buki busobozi bwaki? Obwanika tasobola talina busobozi buwoowa la oba tolina busobozi buwoowa, genda mu bitongole ebyobusiraamu obagambe njagala kukola ki kuwasa. Tuukirira abantu barijalul khair, abantu abayamba ngaenjagala kuwasabako mukyala amahale go gamuwe okole ki wose, naye temubeeraawo mu bwenzi nemubeeraawo mwagalana muli awo. Tuli fenna genda ofune amahale, kubanga oli yali talina busobozi nabbi yamugaa nti iltamis walaw khataman min hadid, noonya newankubadde onoonya mpeta. Tuli fenna naye omukole ki omuwase nempeta nemukola ki nehemubula. Nabbi kiki yakola? namugaa nti uzawijuka ngenda mumukuwa bima maaka min alquran, kwekyo kyolina muki mu Quran. Mahali yali ki yali Quran, namukola ki era tosolaga tolina busobozi. Sala ku magezi, tuukirira abarijalul khair, tuukirira ebitongole ebyobusiraamu, tuukirira abantu abayamba abasiraamu, tuukirira omuzikiti imaamu oba abamir babeere nga bakufunira ku busobozi, obeere nti obuva mu mbeera efaanaganako bwetyo owase. Era mbakubiriza abavubuka abali wano okubeera nga muwasa. Abavubuka abali wano bangi si bafumbo ate balina abaana. Olina omulaba alina omwana ate nga tawasangako,
kyekitegeeza bwenzi muwase. nabbi yakubiriza nnyo abavubuka nabaga nti ya maashara shabab man istataa minkum albaa falyatazawaj, alina mumwe obusobozi awase. fainahu aghaddu lilbasar, bukakanya amaaso onowasa. wa ahsanu lilfarj, jakuba okumya ensaazi obwereere. nimuleme gwa mu buzina, muwase mujumbire ibada eyokukolaki eyokuwasa. oli agenda naga nti mbulamu, obulamu ki? oli mbuzi ya dhuhiya nti wetaaga kusooka kusavuwala, oba oli nte eya dhuhiya nti kuba ente gyebaga ebulamu eya dhuhiya ekole ki? esavuwala. oyagala kusavuwala weraga nkyali ate bwoloze ebbali bane muwase. tazawaju, mukole eki? muwase fumbo ibada. mbere nga muwasa abavubuka abali wano, myaka gyaffe mitono naye mukole eki? muwase. nani ono omukyala abuuza nti seka mbuuza wembanga njagala kuwaayo naye nga emaali gyenjagala okuwaayo oba esente zenjagala okuwaayo ku saddaaka tezampeebwa bakadde bange, esaddaaka yange ye nakkirizibwa nti singa njagala kuwaayo naye nga kyenjagala okuwaayo yali maali teyampeebwa bakadde bange bweziba sente, saddaaka eyo wembanga njiwaddeyo enakkirizibwa mu maaso ga Allah. min shuruti sadaka, mu condition ezituusa saddaaka temulimu kugamba nti abakadde bebateekeddwa sooka ozikola ki? ozikuwa. oyinza okuba oli mukozi olina gyokola nofuna ki? nofuna sente nga bakadde bo si bebazikuwadde. sisuubira nti abantu abali wano bonna balina sente nti bakadde bawe bazikola ki? bebazibawala. gwe saddaaka kyokola ki? kyolina. lan tanaalu lbirra hatta tunfiku mima tuhibun. gwe waayo yereka kumala tunulira nti omuzadde yazikuwa. bonna abalina sente bamaze kuzijja ku bazadde baabwe. twayinza okuba akola, oli ayinza okuba yazimuwadde, makuba amalala agaki ag'enjawulo agasobola okuva mu riziki, naye oba ogifunye tasaddaka, gikole ki? kisaddaake. tekyetaaga kumala kugamba nti evudde wani? wa muzadde. wallahu alam. kunabuuza does Allah forgive all in all, and if he forgives, what shows and how do you know? Allah asobola okusonyiwa amazambi gonna oba ffenna. sookera ddala inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna. qul liibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. temuggwawo nakusuubira kwa kusasira kwa Allah. inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna. kikulu kya byonna weenenye butadda muki? buzambi ebyo. naye Allah basonyiwa, asonyiwa abasiraamu abakkiriza abamwenenyeza gyali. hatta ne shirika esinga obubi mumazambi Allah agikola ki? agisonyiwa. omanya otya nti Allah akusonyiye? kwe kubeera nga osigala okola emirimu emiki? emirungi. buli oyongera mu maaso nga okola emirimu emirungi kekamu ku babonero akakakasa nti Allah akoze eki? akusonyiye. era mu tuba tumaze okusiiba omwezi ogwa Ramadani, ebiraga nti Allah akkiriza okusiiba kwe kusigala nga ogenda mu maaso n'okukola emirimu emiki? emirungi. n'osigala nga obadde okyayimirira, okyasoma ku Qur'ani, okyakola emirimu emirungi egikutwala mu maaso. bibirega nti Allah akkiriza. naye gwe weenenye tuukiriza shurutu tawuba, obulombolombo obwokukola ki? obwokwenenya. Allah asonyiwa, talina Allah kyatasonyiwa. era ekyo temuggwamu maanyi. oli agenda n'agamba nti nze nga nkoze kino, ndi mubabbi, mubenzi gyendi, mubakola bwe butya, bwamalaaya gyendi, muweniki bwendi. la takunatu min rahmatillah. temukutukawo nakusaasira kwani? kwa Allah. inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna.
naye omuntu agenda nakola ebikolobero bingi naluka noga nti nze gulyokereeyo buli kyebogerako nze buli kyebogerako nakikola. inna allaha yakfir dhunuba jamia. naye ddi senga okola ki? senga wenenya eri allah. naddala omwezi uno gwe tuli mu shahru tauba, mwezi gwa kwenenya, shahru lgufurani, mwezi gwa kusonyiba. saba allah akusonyiwe, saba allah wakkiriza okwenenyako biidhnillahi taala. saba allah fena tusonyiwe ensobi zaffe. ebibuuzo bingi tusobola okuleetera inshallah mwagalimu buzitidde obutabimanaamu egezaako ebisobola inshallah. so endezeeko okuwandiika naye tulabe engeri gyetukola zitufaniisamu inshallah. naabuuza nti omukyala singa abeera mu mbeera ze, singa abeera mu nsonga n'asiiba, naye nga wasiiba n'okusaala asaala, naye nga tasaalidde ku musaala, tasaalidde mu kifo kyasaaliramu, naye nga wanaaba amazeeko ekisiibo ajja kubeera nti aliwo ennaku ezo, akola alamulwa atya? Nekyokubiri agambye nti okunoonya okumanya, ayagala okunoonya okumanya, naye bukwakulizo ki obuliwo okubeera nti anoonya okumanya, era wa waalina okubeera nti anoonyeza okumanya? Ekisookera ddala, omukyala ali mu nsonga takkirizibwa kusaala wadde okusiiba wadde okukwata kuki? ku Qur'an. omuntu lwabeera ne imaani esinga okutegeera kwe ate buba butamanya, kubanga lyeba imaani yalaba imaani agikola ki? agirina, naye ate butamanya. gwe kenyini ogambye tosaalidde ate otekeddwa kusaalira ku musaala, ye kyenyini kyekikulaga nti kyokola tekikola ki? tekikkirizibwa, tekiriyo. siraamu omukyala tasaala tasiiba ngaali mu nsonga, kiba kuba kyali kyakkirizibwa, allah yali kitadde, naye asaala atya ate ngaali mu nsonga? tekikkirizibwa. tokkirizibwa kusaala oli mu nsonga. siraamu aga nti lya, bwomaliriza ramadaani ngaeweddeko enaku ezo jazikola ki? ojja kuziriwa. naye osaala otya ate nosiiba ate nga oli mu nsonga? la yajuzu, tekikkirizibwa, haramu. era bwakikola hadhihi lmara ta'thamu, afuna omusango. okusaala nga ali mu nsonga nasiiba ta'thamu, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola ki? yakigaana. kunna nu'maru biqada'i sawm wala nu'maru biqada'i salah. Aisha aga nti twalagirwanga okuliwa okusiiba naye nga tebatulagira kuliwa ki? sola. nga kitegeeza nti mu kiseera ekyokusiiba baalyanga. kati omukyala yenna leka gamba nti olina imaani, oli mu nsonga ate osiibe ate osaale, la yajuzu laha, takkirizibwa kusiiba wadde okusaala n'okukwata kuki? ku Qur'ani ng'ali mu nsonga, takkirizibwa. era ne bwaba asadde ta'thamu, afuna omuki? omusango. limukhalafatu amri rasulillah, olwokwawukana ku kiragiro kya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. hadha al-amru mujma alayhi ahli al-ilm, amanyi bonna bajegattako ti anna al-mar'ata, mukyala yenna la tusalli wala tasum idha kanat fi al-hayd, bwabeera mu haydhi tasaala taira takola ki? tasiiba. fakaifa tusalli, asaala ati? naye omuntu yayinza okulaba alaba nti alina imaani, naye yo si imaani, haza jahal, bwe butakola ki? bana yo omuntu olwabeera ne imaani esinga okutegeera kwe aba agudde mu nsobi. era omuntu bulwaga nti alina imaani esinga eya nabbi fahuwa kafir, ate oyo aba mukaafu. kasita obeera ne imaani esinga eyani? eya nabbi, fa anta kafir. naye imaani tesukka kutegeera, tegeera kwe kutwala kuki? ku imaani. sooka otegeere busiraamu bugamba ki? deni kola ekyo kyebugamba. busiraamu bwaziiza ki? kireke. tuli fenna tulaba bali nabbi sallallahu alaihi wasallam beyatamwa abaga nze sijja kuwasa
sijja kulya nyama, sijja kwebaka, ngenda kusaala ekiro kyonna. Nabbi kiki yakola? Yabanenya. Ma balu aqwam yaquluna kadha wa kadha fa inni atazawwaju an-nisa. Tulifena wa anam wa usalli wa anam. Nagamba sallallahu alaihi wasallam yali amayizina nagamba nti faman raghiba an sunnati falaysa minni, ava ku nkola yange siwa mu umma. Nolwensonga eyo omukyala ali mu nsonga la tusalli wala tasum. Hadha al-amru mujma alayhi ahli al-ilm, wallahu a'lam. Bebibuuzo bibiri byokka ndi nasiibye, ndowooza namwe mwasiibye. Tumalirize kubanga njogedde nnyo naye nga nina gye nakedde okwogerera, naye nga tulina okusaala etalawiya. Naye mukkirize bashekhe bakyajja banatandikirawo biidhinillah. Naye nze mumbuuzeeyo kale bibiri munsaasire nasiibye biidhinillahi taala. Naam, waliwo gwe twakkirizaako omu alina ekibuuzo yakiwandiisa naye yagambye tajja kisobola kinyonyola bulungi ku lupapula, ayagala kyebuuliza wano wenyini. Tafadhal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shehe, waliwo abasiraamu ngaffe abawangalira ku mirimu nga wensaalidde oba wensaalira puroguramu y'okusomebwawo gye ngoberera, oba wensaalidde shehe n'ayimuka n'asomesa n'empulira. Era irimu eyo kisinzira ku shehe bwagisomesezza, wenjijjayo bukolokolo nenjiteeka mu nkola. Era gye mbeera senga wabaawo musiraamu ambuuzizzaako ekigambo kyonna, okugeza senga mbaawa shehe nga butuli wano n'osomesa n'ojjayo buyino oba olwomukaaga tebusiibu, nze sijja kusobola kuteewe naye nkitwala bukolokolo. Era mwezanga musiraamu n'ambuuza mukamata ate nga sebaluziho tutambula mu masjid kati tulamulwa tutya, era irimu yaffe ebeetya kuba sirina choice nti ntudde ku sheikh gundi wabula wensanga ekigambo bwemba nfunye akadde dakiika 10 n'empuliriza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kisookera ddala baganda bange, Allah tugamba mu suratul Isra, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah tugaana okweta ntala okwogera ekigambo kyonna nga tetukiinaako kukola ki? Kumanya. Bw'obeera mu masjid ne boogera ku masala, sheekhe n'agoogera naga nti olunaku olw'omukaaga terusiibibwa nga bw'okirese, naga nti luli haramu, akuwa obujulizi, aleeta obuki? Obujulizi. Kati oli goona obwennyonnyola omulala gwereka kulemera kwekyata omugei nti haramu, naawe olina muwa buki? At least mugambe nawulira sheekhe gundi ng'agamba nti luli ki? Naye gwe toyimirizaawo haramu, tiluli haramu ti ayina dalili. Tyaleka tukubire ku sheekhe essimu, mugende nawulira sheekhe gundi simu ya sheekhe yino yalusomesa nti luli ki? Luli haramu. Ekirala, basheekhe bwe baba basomesa amasala ekyetaagisa kwe kujjayo ebigambo byabamanyi byonna, oli aleme kusomesaako ye kyakola ki? Kyayagala ekitebenkera n'omutima gwe, byonna bijjeyo abiteeke wano, obujulizi abukuwe, abagaana abakkiriza, tuli fena byonna bikuwe, naawe olina amagezi Allah yagakuwonjajinge. Kubanga olunaku olw'omukaaga olwo kulusiiba luliko hadisi eki la tasuumu yauma sabti illa fima ftaradtu alaikum. Kati hadisi zonna ezisigadde naye ngaate neyeemu eyo bw'onoosoma sharhi ya Abu Dawuda ajaga nti hadha alhadis mansukh kana fi awal alislam, hadisi yeri mansukh, ekyo kyaliwo ku ntandikwa ya buki? Ya busiraamu. Amanyambalaba nti daifu. Kati gwe okulemera ku ekyo nnyonnyolayo naye kirala bamanyi kye bagamba, abakkiriza nabo oleeta obujulizi bwabwe, gwereka kalambira ku kimu. That is the problem we have. Muntu agenda nasomesa ekintu kimu, kati oli agenda okuwulira sheekhe munne nga asomesa ekirala naga nti oyo mulwadde.
mwononefu. Masala twagamala dda naye mwagamala ddi? Amala ye nabbi basiraamu. Kyovula tubadde wano ku mpisa z'omuntu anoonya okumanya. Omuntu anoonya okumanya tayogera bwati. Masala twagamala, kyo sheekh yakimala, sheekh yaleka akimaze. Eyamala yani? Bano ife tuli bantu tutanwa. Oyo n'oyo sheekh ayinza okuba yatanwa. Kyovula bamwerekeraawo okubeera n'olwagalirizo olutalaba nsobi z'abalala za muntu. Muntu agenda n'ayagala omuntu nga ne bwakola ensobi tasobola kulaba nsobi. Ate era mulekeraawo okukyawa olukyawa olutalina kkomo. N'okyawa omuntu nga ne bwabeera n'amazima togakola ki? Togalaba, togatwala olw'okuba wakola ki? Wakyawa. Kati tulina okusomesa abantu. Kyova olaba shariya ekulambira nega nti fil masala 5 aqwal. Mu masala mulimu ebigambo bimeka? 5. Alqawlu biljawaz, abagamba nti kikkirizo. Alqawlu bilkaraha, abagamba nti kitamwa. Alqawlu bitahrim, abagamba nti kikola ki? Kiri haram. Naye buli qawlu maa dalili nabuki. Kati olumala okukola ebyo byonna ne bagenda ku mutendera ogwa tarjih, ogw'okuraja kyekisingako obuki? Obutuufu. Ma asbaabu tarjih, n'ensonga zatunuulidde okukola ki? Okukirajaha. Tuli fena naye problemu gye tulina kwe kusomesa ekintu kitya? Omuntu agenda naga nti salatu tasbih esaalibwa, hadisi ya Ibn Abbas, nasomesa obulungi bwayo, neyerabira okuleeta ebigambo byabamanyi abalala abagikola ki? Abagigaana, abagikuba nabo baleete, kubanga eyo erimu naye obinyonyola abantu. Kati omusiraamu ono tajja nakukwata mulala mataayi. Oli agenda okyogerako nti tesaalibwa nga yakikola ki? Yakiwulira dda nti Ibn Taymiya yeyaga nti ne hadisi zonna mawdua zapaatibwawo bupaatibwa. Tuli fena ye Sheikh Fawzani bwaleyogeraga nti bida sola yangunje bugunja. Abamanyawo bonna baleeti obage nti Ibn Bazi yagamba eri haramu, Uthaymini yaga nti la yajuz, gundi Ibn Taymiya yaga nti ahadithuha munkara zonna mfu. Era ebyo tobireeta, oleeta kimu. Ate wawulira muno nga aleeta n'olabanga muki? Mwononefu. Kati obwo buzibu tulina okukyusa irimu ensomesa gyebadde esomesebwa ku mutendeera egyo. Abantu basome ebintu byonna babikole ki? Babitegeere. Kyobulaba nti baleme kugwangana mu malaka. Oli agenda n'alabanga kye baleese kipya nnyo. Wali okusiiba olw'omukaaga balusiiba. La ilaha illa. Oyo sheekh yavaawa alwogera mulwadde. Naye nga bwogenda e Makka bwolw'omukaaga bwe lutuuka, alhamdulillah, tebadda n'ebyo mbw ate yawo musabuti ate bikibe bibeera wano wamu. Tuli fena tulina okunoonya okumanya. Bwetunaaba tunoonyeza okumanya, omuntu anoonya okumanya taddamu ebyo mukerere. Ye amanya bunyaga nti oyo agambye ekyo ali ku kawulo ya gundi. Ono sheekh asomeseza kino ali kawulo ya gundi, yatwala kawulo ya Ibn Abbas, oyo yatwala kawulo ya fulani. Tuli fena n'obeera mukakamu. Naye buli wonooyaka olw'okuba owulidde kyotawulirangako bagambye tekikkirizibwa, gwe n'obuguma obugumira buki? Obugumira bwerere. Irimu ginoonyi ate mugigaziye. Irimu ngazi basiraamu, temugifunza. Irimu ki? Ngazi nnyo. Abagiyigibwako oba betwagiyigako abo betujjako irimu ate bo bagitegeera bulala, ate okwawukanako kufu. Bo baali banjulukufu. Naye ffe twawukana mu masala mu kutegeera. Tuli fena ne twawukana ne mu mitima. Kwawukana mu kutegeera kuteekeddwa okubaawo. Zenyinza okuba ndaba kino ng'oli alaba kirabe. Tuli fena gwe lwaki oyagala ndabe kulabako? Kubanga madaari ku nansi takhtalifu. Entegeera y'abantu yaki? Yanjawulo, mutafawita, yanjawulo. Gwe oyagala ndabe okulabako? Nina obujulizi, naawe olina obujulizi. Nze kino kyendaba kyekintebenkeza. Naye bwe tuba twawukanye mu ntegeera, emitima gireme kukola ki? Gireme kwawukana, tusigale nga tuli baki? Basiraamu. Oleme gamuno nti mwononefu oyo teyasoma, teyetegereza. Oli agenda najjayo n'akatabo n'aga nti mumutwalire ekitabo kino, mumutwalire ekitabo kino, bw'anaakisoma ajja kutegeera. Nakyo ayinza okuba yakisoma dda. Bw'atoyinza n'okuba osomye kimu nga yasomye biki? Biyitirivu. N'olwensonga eyo irimu mugikwata empola, yeetaagisa empisa. Kyovula gwe musoma odda gwe tuliko adabu talibul ilm.
empisa leka kubuguma nga olide ku muntu asomeseza ekira nojamuka ogawa sheekh oli agaye kiri haramu atono mumugyeyo mumugyeko n'omuzindaalo ayonoona abasiraamu ayagala kubasuula mu jahannama la amasala magazi iri mu ngazi basiraamu iri muki ate musome ebitabo byabamanyi bonna obuzibu mulina nsembyayo kino temwagala kusoma. That is the problem. Temwagala kola ki kusoma. Oliyagala nawuliza buwuliza nakomale bagambye haramu ina akwata haramu. Ekirala bwe tuba tusoma ebitabo abantu mwagala kusoma wali conclusion. Sheikh yagamba ki? Yagamba nti haramu nokomaawo. Sooka osome emitendera sheikh eno gye yavanga aleeta obujulizi olabe steps ze yakola ki ze yakwata nga ayitamu obujulizi bwe yakwata paka lwotuuka ku conclusion ya conclusion atea. Naye bw'onoosoma gundi eno gyakoze conclusion oga nti haramu tuli fena. Ekirala mulimu abantu abalala nga newomulaga ekitabo ky'omulala tayagala kisoma, ye yakwata ekitabo eki kimu yaga nti nze gundi yagamba libani yagamba nakomaawo nga n'omuwa ekyomulala tayagala kukitunulamu nakyo kisome kyetegereze kambuwa ekyokulabirako kimunfundikire. Abasajja balinga bavumirira Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu da'wa ngera tebagala nakumuwulira nga n'ebitabo bye babyokya ngera tebagala nakubisoma. Tuli fena naye abayizi abamu abaali basoma ku sheekh oyo kyava bakwata ekitabo ne bakitwala ewaabali abaali bamuvumira abasheekh abalala nga bakijjeeko eddiba ng'amanya tegakola ki tegaliiko. Ekya Muhammad ibn Abdul Wahhab gwe bakola ki gwe bavumirira sheekh nakitwala omuyizi nakitwala nakiwa sheekh nakisomamu nakiwaana nanyunya omutwe naga Allahu akbar kitabo nga kirungi subhanallah nga kirungi. Kati omuyizi amaliriza amugaa taarifu mani muallif omutunzi wakyo omumanyi sheekh namugaa nti la naga ntuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ino nyini kitabo ekyo fabuhita alladhi kafara nalolobala gwabadde akola ki. Kati mulimu abantu omunga ye erinnya bunnya yatamwa nimugaa nti laba kino kigamba bwe kitayagala kitunulamu byonna bitunulemu obisome okole ki ogaziwe. Iri mu ngazi basiraamu ngazi nnyo ngazi wama utitu min alilmi illa qalila. Naye muleme gifunze oleme ga nti gundi yagambye haramu kujjako waliwo ebintu ebimanyikiddwa nga abamanyi babyegattako nti haramu. Naye amasala gano aga fiqi masailu khilafiya galimu enjawukana nene so si enjawukana ate nti mukuhayana mukuyomba mukutegeera. Naye amasala agatalimu masailu alaqadiya aga aqida ago tegalimu tab aqidatun wahida. Naye zino onogenda mu fiqi bajja nakulaga amasala nga galiko aqwalun eziwera ddala n'20 nga bigambo byabamanyi ono agamba kino oli agamba kiri oli agamba ogenda kukola oti. Nolwensonga eyo irimu tugiwe ekitiibwa ate tuleme gifunza tumanye nti ngazi tuli fena tuleme nowulira munna ayogedde gwe kyotatebenkera nakyoleka kumulaba nti mwononefu nakumufuula nti talina kyakola ki kyamanyi. Nsaba tukome wano biidhnillahi taala. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.